okuba otyo omuntu ebifaananyi nga mulwadde n'okola bividiyo mu ddwaliro mwagadde nnyo ssente tulina ekizibu ky'aba YouTube abamu abatategeera sobola okuba omuntu ebifaananyi bwe bityo so kyali kintu kibi nnyo naye tukyetondera omuntu bw'alwala bamuwa privacy segera taata wange yafeintinga kati bano ba YouTube ate ne bajja bamukuba ebifaananyi ebyali byesittaze ebitaali birungi abantu bawe respect wadde tunoonya kasente so ba YouTube abamu mukole ki mweddeko so nenga olwaleero Junior oli otya baba ndi bulungi nnyo tuli mu lukiiko lwa Naamu nani alaidi lukiiko oluliwo security njiraba wadde bannayuganda bangi olukiiko luno lubakosezza ekyamazima ddala bannayuganda bangi olukiiko lubakosezza olwa amu yakuwadde sente gwe mutima go sente abannayuganda oba lwaki muweddemu nnyo ne sente si kikulu sente bipapula naye nze yamu kye yansomesa oba mugagga mu mutima manyi okuba ne sente n'obugagga byawukana ekikulu si sente mubeere bagagga mu mitima kitegedde ekintu ekyo ekizimulowooza nti buli omwana onya sente ku nsi tuli bagagga mu mitima tuli bagagga mu mitima kyekintu kye nayiga ate nze Junior Katonda yankola n'ebibi mbisanyukira abantu balaba nnyo mu kyaki musaba birungi byokka naye Katonda mumusabeeko ku bibi kubanga n'ekibi kibaamu ekirungi ekitegedde temusaba birungi byokka Katonda ayinza okuwa ekibi naye ng'ate mu ekyo ekibi kye kigenda ovaamu ekirungi omuntu okeera ku makya n'ogamba Katonda ansaba ontuuse ku airport neekubisizeewo ekifaananyi naye ate bw'omala ate n'omugamba Mukama asaba onninnyise ku nnyonyi bw'otuuka mu nnyonyi ate n'omugamba Mukama asaba ontwale mu first class so ensi eno ebyetaago byayo tebiggwayo naye mubeere bagagga mu mitima era nze buli yavaayo nanvuma nkusonyiwa ate buli gwe nanyiiza ansonyiwe era atwala omukisa guno okuddamu okwetonda ekisooka neetondera nnyo taata wange mwami Tamale Mirundi Jr neetondera abawagizi bange mwenna abatayisibwa bulungi ate nammwe abavaayo okunvuma era mbasonyiwa kanze amwe Christian tegera nze ndi mukkiriza eddiini etugamba tusonyiwa abatusobya n'abo be tuba tusobezza kwabwe otasonyiwa oba weetisse omugugu antamu temwagala kusonyiwa oba weetisse omugugu naye buli woosonyiwa weetikkula omugugu abantu abamu ebibalya si stress mwagaana okusonyiwa kikulimu ulira ofa musonyiwe baana mwe mba musobezza bangi era buli abaavaayo ekyokubiri nanyiigira nnyo abo bonna abeeyita mikwano gyaffe abaagendanga ku saidi ya taata wange kwa byonna yabindaga nga muvume n'abajjanga ewange mwe balabe baffe ennamba emu kitegeera era nanyiigira nnyo abantu abo bano baani agiwadde omuliro Junior kyokola kyekituufu nanyiigira nnyo abantu abo abantu abamu si balungi naye mu bintu ebisinga obungi Katonda byakugezesa mwolabira mikwano gyo mwolabira abantu bo so abantu bangi nnyo bayimirira wamu ki kati abo bonna abaateekinga sides olwammwe lujja nja kubakuba mu kiseera ekituufu nze Junior sisonyiwa nina ekintu ekyo nkulinda wa wenkwagala nalabye kana akasajja kasendi
sendi oyina olugezigezi mu katwomo mwe wayimpa wairira omukasajja gwe nja kufuna sendi oyina olugezigezi mu katwomo olinga ejjuuni obolooza woofuga amakago naffe tugafuga nja kulinda sendi and I will get you nakusanga kwanika atisanyuka manyi obusajja obumpi mbumanyi kaba kwogera bakalabe kawanvuwemu sendi ekikusumbuuya bumpi kapi kayina olugezigezi ate Katonda yakakolawo bine kateekako galubindi sendi singa wali muwanvu singa tokola byokola naye kapigini yako nja kalinda bane nja kufuna sendi ko buli kimu kaagala kakyogereko kyekamanyi ne kyekatamanyi kalina okuwa ensala yako sendi bumpi bwe bukusumbuwa kapigini bwe kati kapeoza nokakuba engalo mu mutwe naye ssebo kwogera mu bawanvu bakalabe eti kawanvu kateekako obusipeketi sikayina olugezigezi naye tekavaako wadde ekikumi kali so consecutivu sendi talivaako wadde ekikumi naye kayina olugezigezi ko buli kimu kaba kakimanyi. I'll get you very well sendi nzo manyi ate nze nkuba geno nebuuzeeko bajja kubuulira nja kufuna sendi nakalabye kaleeza olutwo mayi kagenda nekwogera nekasitulamu kati nensingo kawanvuwemu sendi ekikusumbuwa olugezigezi lukusinga obuwanvu ate kawampigwe singa awanvuwako kusinga awo sendi singa enseena eri mu bulabe bannanga akasajja kalina olugezigezi kona kagenda nekatulula kati olugezigezi olukajjudde nwange ati gwe sendi onsinga ki okompa amagezi sendi onsinga ki emyaka gyendiko gyenvugirako emmotoka n'ebyapa byenna sendi waliri oli mu kyalo olima you are in the bush kayinempa kageddekiwanvu yakati konna okatula mu kawumpo nage obanka kuba engolo kana akasajja kasaze ku NBS nega obanka kuba engolo kawampi ako kapi kalinga ejjuuni bwe kati koke kamanyi buli kimu kayina banna sendi okikusumbuwa bumpi ate Katonda yatuyamba n'oyimpawa kayina nekateekako sipeketisi ne mbolo kazimba point omanyi kakati ffe sendi you are an idiot you are just an idiot omanyi abasajja abampi abayogera awanvuwe mu mulabe nti naye wali sendi talks on every issue because he wants to be seen as a short man and that's a character of short people because they are short by nature they want to be seen. That's sendi nja kufuna sendi nkumalire mwaka akamanyiro myaka ejo kyalanga loji mbujjo gina kaberano katunda seminti atawera kayina olugezigezi kawampi yako munako kampa amagezi omwana yakoze bubi eriyo omwana asobye wa muzadde we abana Uganda kamanyiro nakajanja nemweyingiza mu bye mutamanyi kati byawedde bitya nabayitako mu mpagire just kwesiba ku bantu abanaga mwagala nnyo entalo nemba temanyi bantu kye balwanira mu kyesibamu abana Uganda mwagala entalo osala bali balula tobuuza nakubuuza nga wafunye dda side kyovula amujja kufanga muli basiru kati ani wetwayitandika okuyomba tulina gwe twayita nuli abasiru bakubira Junior gompa amagezi ku kiggwe gwe alla tanna kusuumuusa kutegeera bintu bimu mu nsi okyali munaku bunaku bwe bubasumbuwa ne muwaga kati mwali muwagira biki kati mwaswala mwagala nnyo entalo nentunulira embwa zino Joni yavuma taata nze vume tatange nze ompita musiru gwe nze nyizo kulwanisa omusayi gwange gwe mwesiba mwagala kumanyira mmwe ayo kwa gwe vume tatange gwe aga neyiwa amanda mu mbugo omanyi mwe muloza tuli basiru
That's your problem. Atenga mwe basiru. Nala bebisiru ebimpereza message. Gwe kwata obusiru bwo butwale ewammwe. Kuwage ne muyingira mu bye mutamanyi. Kati byawedde bitya. Abanewe bwe mutajwe mu muze gwa kulipira bye mutamanyi. Kaina tuya kiro kikaluvini kayanja. Kiri eri kiri mu kuvuma mu kabo jingo Teddy. These are useless boys. Toyingiranga mu kintu kyotamanyi kyatandise kitya. Oja kuswala. Febe muliko tuli basajja bagezi. Nza mu highly intelligent. Katonda bye yampa obwongo. Ate nasome kitabo kya amu nfumitiriza. Kibaita reason based on reality. Ekibi mu psychology omusiru okukozesa ensobi. Nze Junior teri asobola kunyiza. Wano muvumye ebivumo manye banga libanvumidde nze. Waliona waliwo omwavu asobola okungana okwebaka. Nawe mutulwadde Saudi Arabia oli mu kiyumba nebyo postiga tobimanyi. Mbu Junior yayombye ne taata kene otulire embwa zino. Kati mukyawe njagala eggwe oba ankyawe ayagala eggwe. Taati muli basiru. Just mwagala nye ebyentalo, you look stupid. Newe bato baje byatase dala byekasendi kale eso olutwe lwako. Kati gwe sendi osolo kunjawula ne taata wange gwe. Mwaka akatweko. Said you are just an idiot. Nze wempeza emyaka sendi nga nkola byokola ala antwale. Nze social media I'm going to retire at 30 years. Kati chichiche sitalabye chenyendo okulaba. Kati mu Uganda nalaba President 7. Nze nemyaka 27. I've met President 7. I've met General Salim Sali. I've met General Muhozi. Lero kumacha Uncle Sodo, Muganda President yakedde kunkubira. Uncle Zaire Muganda President yali omugenyi omukulu ku birthday yange. Ku graduation yange. Nze siri muntu mutono. I'm a big person in this country. Twawe njogere nsewulira. That's God given. Kati neto olwecho. Nzo omuntu yekagwembulayo kulaba isaba sajja kabaka. Kati ompechi ku myaka jange motoka nzivuza. Amataka angayina. Era nawulira omusirwa ngambu Junior jange okubeeche eyo linga amazi. Nze kuba ebyeyo nze. Fo obulamu butambulanga wetu abubala. Era nategera nja kuba wano kati ngamba vuma. Ka obwongo bwamwe butono. No bitunulira bikukuta gasajja mwe muri gabi. Bekukuta webiwereza taata wange message. Omwana muvume tosobola kwagala mwana nga toyagala kitaawe. Ate tosobola kwagala taata nga toyagala mwana oba olimba. Teri muntu asobola kwagala mwana nga tayagala taata we. Muri banafuuse muri babi. Ensi yaffe ekigisettima. Na butagaliza. Temumanyi byaliwo mwenna kati mwaswaliddeyo. Kati eriya abawulira obubi. Eriye kibaluma kwa family zaffe muzireke zino zaba planned kids. Fe family zaffe zetulimu zaba planned kids. Fe tetulwanira najjolo. Tetulwanira buso bu toilet paper yaweddewo. Not so ba sweet ba mikwana. Mukyalumwa nnyo omutwe. Kati byaswadde taata wange yampadde messages. Nimpuliranga nennaku enkutte. Temwagaliza. Nga muwulira bubi kati mwawulidde bubi. Mutulaba tuli mu ssanyu kibaluma. Ate kijja baluma. Nze ndiko favor. Mugezezzaako okunkyaya bigani. Abamu nawudde mwagala kutwala na mukomera. Mugende mu kooti. Mbweri yaba badde bandopa mu kooti. Kati. Era mugada president bwete eri yaba agala okutwala mu kooti asese na busese. Nina amaanyi. Agogonga ina. Nina abanzikiririzaamu. You can't undermine me. I'm humble but not humiliatable. I'm a humble man but not humiliatable. Era kati jendi neyagala.
so n'olwekyo twekwasa omukama mbu Junior lwaki abantu gwe balaba kibaluma mwagadde nnyo okuba sister Junior naye temuliba sister Junior ndi mwogo mu Uganda. I'm a planned kid. So above all ng'olukiiko lwa Namu luze so twaddawo with my dad. We are now in good terms. N'olulala muwagire nga bye mutamanyi. Nalaba embwa yankubira mbu Junior weebale nnyo okuvuma taatawo wekisajja gwe n'enkukwatako gwe. Era buli yaŋŋamba okuvuma taata naba blocking mbuzi mmwe. Ate nnyenda okubavuma mmwe. Mulindeko mmala okufuna wentuula obulungi. Bole muntu eyampeereza message you are going to face it rough. Saa kummanyira. You hypocrites. You hypocrites. So naye ng'olukiiko lwa Namu mutuuleeko ewammwe Namu eggwe. Mwe munaddamu ebyo mbujjaamu mungi enguudo baaziggadde. People don't care. Olizo gamba olukiiko lwabagwako lubbugwe. Kati enkiiko maama ze muleeta ng'ate bannansi mubaggalira mu mayumba bizinesi muziggala kati ezo enkiiko ziba zigasa bannansi. Annange tubonyebonye ne Namu nani alaidi. Kati abantu singa mwabagamba mayumba bagasiigidda ne bizinesi nzigale kibuga kyonna jjaamu mungi lwa conference mbweze n'ebirungi bingi tunaabiraba ebirungi byayo. Conference kale yo teyandibadde mbi naye maama tukyakalanyiza bulala. Kale byebyo ebya nani alaidi. Era abadde yadankubira Junior nga tuli mu office tuli mu nani alaidi. Byonna bye bagenda okuteesaako Mungu yamanyi. Ketulabe emirimu gyereese. Nalabye olutalo wakati wa Paraso ne Sakibu. Sakibu bakubba. Kaluveni Kayanja yaswadde. Kaluveni Kayanja kirina makulu. Kyagala nnyo sente bajja kiwa n'obutwa. Ovumotya pasta bujinga ate noddeewe. Mbukyali kyagala kuwuta ku supu. Bannange okulya kwasula wammese mu kita. Musime ne bye muyina. Sakibu ne Paraso mufaaki. Bakubba Sakibu. Olwo bakusanga wa. Kana labye ka video. Bakubba Chinese. Na ebyo ebibulingi bye mambala mu mbulago mulinga embwa. Byera tebabibbe. Ezo ze bayita Chinese. Zena mwambadde mu mbulago mulinga embwa. Ale Katonda n'akuwa emirembe era n'oyambala chain. Byali bya meka Sakibu nawulira nti bichain byali bya bei. Baba n'amasimu iPhone 13 ne 14. Zali anaggulira endala. Naye Sakibu naye waliwo nawe ebintu by'okabiranga bikuswaza. Kati iPhone 13 ne 14 toyina simayi iPhone. Ebyo nawe kati omuzungu awo yayitawo. Ogenda bugezi ku computer ali ku iCloud n'olaba waweeri. Kati Paraso wabadde okubira waaki. Akola mu police. Kati Paraso oyagala akuyamba atya. Aize kyenva mbavuma. Webaba Sakibu bakubba go to the police station. Naye akati okutte essimu alo Paraso omuwagizi we yanvumye. Paraso alina abawagizi Uganda yonna. Bw'aba omuvubuka ye yakubba Sakibu atambulira ku gaali ya Paraso go to the police open up a criminal offense. Kati okutte audio gitaddemu Paraso tabiriimu ogikutte ogireriizinze. What do you want to achieve? Muyiga okukola ebintu nga ebirina okutambula. Ne bw'eba yakubbye atambula ne Junior
mateeka tewaliyo musango gwe bagabana. In law everybody carries his cross. Bwotto omuntu tebagaba sibemu nnyoko kwaye yakuzaala. Maama wo mulala mateeka. Gamba gundi nankani naye Sakibu baba banyo. Era last time esimu ya Zali bali bagibbe out wa 22. Nemba gamba omugenzi Isima yali agitutte naye nali nsaaga. Isima Katonda amusaasire byonna ebyamusobako. Mukama amuweekye omuleke emirembe. Emirembe n'okusaasira gibeere ku ye. Yonna gyali. Saagala kwogera nnyo ku Isima. Omukama ansonyiwe. Allah amusaasire. Yonna gyali. Sister Junior ndi mugumu naye. Buli wenjogera ku Isima emotions come in. Eyo tuveeyo tudde ku Sakibu. So Sakibu, Sister Sakibu, woba tubifunye bagulire ebirala naye kati era ezo ziba naye miliyoni nga 6. Naye maama enziba gye bakubyemu nange yanneewuunyisiza ekyana nga kyakubazizza. Naye era kamera ziyamba amasupermarket bayize muteekemu cameras. Ate njagala okuwoninga bannayuganda. Obubbi bwazzeemu obwaddala. Abantu babbira ddala number plate. Omuntu abbe number plate ku motoka n'agikweka. N'agamba omuwe sente akulagirire gyeri. Mwewala okuparkinga amamotoka ewatali security. Ojja kuddanga number plate teriko. Bagibba ssebo ne bakulekerawo enamba y'essimu. Omalamuwa ssente. Ne bakuwa number plate. Obubbi bwazzeemu. Waliwo criminal gangs ezibba abantu ennaku zino. Naye nebaza nnyo SFC kubanga yali yatugobera ababbi ku Northern bypass okwo. Bekwekanga muli mu bikandwa mu biswamp. Ne president yatandika okukozesa Northern bypass. SFC ne bakuba ne bajjawo ababbi. Ababbi batandise okudda mpola mpola. Abavubuka batambulira mu bigurupu. Ne basanga abantu ne babakuba. Naddala awe Kololo. Okutandika kwa kashi yangu okirira wammanga. Waliwo ebigurupu byavuka bitambulira ssaawa nga 5 awo. Mbabuulidde. Endabirwamu muziteeke waggulu. Mbabuulira. Yakuddawo olinde poliisi egambe oba ogudde muto yinyigeemu. Gwe babbyeko essimu nyiga 2. Avuddemu olubuto nyiga 3. Afiiridde muliro nyiga 4. Era oli awo. Abantu abamufa abebbisa. Oba oli mu mmotoka endabirwamu zisse waggulu. Ekyo temwina SC mwekubako enjawulo. Ayi mwamanyire okutambulira ku booda. Buli side mirror ziteeke muli biti. Naddala eza benzi bazibba nnyo mu jaamu. Kwatali biti teeka mu side mirror. Eneyo n'emmotoka ngenze nagikubadde emisumaali. At least akasikemu mwenna mukafiirwe kale. Nze nasanga eno Subaru yange tebajambudde. Logo bazigyemu. Which fivs are these? Era we nagula ebirala nabikubako emisumaali. Ennaku zino n'emmotoka kwate emmotoka giteekeko kamera. Waliwo kamera z'amamotoka ze batunda ogiteeka wano ku screen. Nze byange babibbadde eby'emmotoka. Nasanga tekuliko wadde logo. Neŋŋamba I will bewitch these thieves. Naye ate ababbi be Uganda tebaseka. Nze nagendako okuloga omubbi Musabo jjajja n'aŋŋamba nti oyo muveeko. Naye yali musawo wamma Muganda. Oyinza omwepankirako so agabbi gagwikiriza. Naddala mu abaana bawala okutta samusa ati mine enjala zikoma eri. Oyagala kulaga abantu nti okutta iPhone kale. Ojja kutegeera ati abaana mu site mwe bali bakola. Nagayomba n'ababbi. Bamanyira dda. Waliwo eribbi eryanziba. Ne transport ne limutwala imaamo n'omuwala nga anyirira.
Yeah, that's always the dress to be. Mwabani kati musoke mundekemu. Sewo muleko. Nabadde interview ejjera mu kyakuba. Okuba serebu naza musango mu Uganda. Nabagambye muninde ku papazi nzija. If you can't wait, go. Panange. Mwe baba emirimu ne bakati Junior ino ba content. Nabera mu kamera nga njogera sibe ko byenkola. Sizale kubaana. Bana mulebe yuko bakumalako emirembe. Najja no nakubuza ebibuzo ebyekisiru. Junior twawulidde wazadde eseega dange. Kali n'okuzaala nago mawulire. Mbo Junior nawulidde wavuddemu erinnyo. Ka every about me is news. Nje kyagala mawulire. Njabayire enkali. Ne bakeere wange ne banneewubako. Bane mujje no munkwate nga ndebute. Olwensi etegeere. Tuli mu lukiiko lwa nani allied. Feba senior government officials. Mama wadde kadi sajira bempita. Muli esete zammwe abanani allied naye embalayiri amazima ga Katonda mugulu. Senda lukiiko lwennyenda ku defendinga. Njagala nyasinikira ebinnyo. Anye mumanyira. Mbo Junior jango somesa abantu ku birungi bya nani allied. Ajja kumbulirwa banze mwanda alliance. Abalidde sete muli balala. Kemuli esete zammwe. Naye njagala nyasinikira ebinnyo olwo olukiiko nga luwedde okubulira bannayuganda biki ebyalulimu. Kasita omusaala gwo muguteekayo. Sibayinaako buzibu kwa kasalaleko. Ko bambi kayingira. Nene. Pastor Bujinga abatemu tebanna bakwata. Anna story yo nayo njiveeko. Yali enzaalidde ebizibu kanje ensonyiwe. So Sakibu zali agulira ebintu ebirala. Kwano ogwasembayo muzali bamubba. Kale muzanye nnyo your stories, they are no longer funny. Junior ntirenve wano banna ani akyusa kamera. Ano naba abalogo. So naye nga munange byebyo sister Junior, I'm doing okay bambi. Ndi bulungi. I'm eating. Kulaba nti nkola munange emirimu gyange. I want to thank all my fans. Nafuna amasimu ekola lumpa, ehongo kongo, ninaba fans China. Kitegeera bambi mwebale kwagala nnyo sister Junior kitegeera as a brand. Nze despite abantu munjagala. Banenga we munkubira amasimu, sisitakakkana, sisitamuleke. Mwanjirawo bere bana mmwe naye all in all we won the war but we lost the battle. Njabayita ne ku ntale endala. Alukolo yubambye mubeere waawo. Nina amagye aganwaniraawo. Bana mmwe. So Bambi thank you so much. Abali e UK. Ono omukyala yampadde ku ssente. Mama Kaliro, Mama Rebecca Agaba. Ndikuwachi. Rebecca Agaba yali agenda na million 2. Ne reset weyaba my dad nga mulwadde yapereza ssente. Manyize mnaye Rebecca Agaba, Mama Kaliro. Nkyalo bambi ayina omutima omulungi. She's a very nice woman. Richie. Munebalize nnyo. Nawulira ndamanda ku ya mukyawa akikyawe. Omukyala ngo ina sete teweguyanga basajja. Fe wetuli. Tewaba wamagamba bubububu. Era Simon Muyanga tetayabye badda ngamba. Mu Junior oyagala nnyo abakazi abayina sente. Iye.
nze sagala kuzala mwana mwavu era obuuli eyo nga gokyagala bakazi baavu genda obonebone bibyo manya abatumazo muli frustrated kati munonya frustration zammwe kumuzisa nze Junior I don't compromise on money nze ina sete ye muganda wange nako obwavu n'ababuleeta deyo nsinikire ebinnyo oba aliwo obulamu obubigwe bunyumira the fact is we should all get money oba how namugambye sa Simon Muyanga Lutaya nemugaza I love rich women entandikwa y'okubonaabonako omusajja ku nsi mukazi mwavu banne bamanyira fe batukubakubadde abakazi era toddeyo nomanyira bojjoni yajankuwase nga n'akamane wekasoma amalebeka agaba akasente katuuse mpereze ekitabo kyange nawe mwempandiika nawe nonja kugoba muno nakuwa omulimu obeera asisatu wange tosobola wadde okuleeta ebitabo byange tubayamba ne tubawa emirimu kiri wano kintunuulira bring my book kebera abapa sente saakuwa banaku budde tunaabalaba mumaziika leeta gwe ekitabo yekaya alimu yeyampa sente ate Debula ono we US era ne byowandiika kati mwe mwasomera ki bibeera makerere kuyisa budde mpa gweno nekeberere wamaka asooke malo kebera benkuba oluseke tubiwe emirimu biwoza mirimu tewali nenga nebyo bikola tebibitegeera namwe abaaki ani ono visa kadi zange zikwate bulungi ezogundi za banka zikulubuka yakuddawo olowooze jagendo ziteeka mu kyuma ng'akantu kakulubuse kalogin anya abanaku temubitegeera don't know what an ATM izo zikwatanga bw'oyagala esobola akakantu kakulubuka ate noonye manager wa Sentinel so byebyo nabadde ne full figure jjo ka video mwakalabye ewa Esther Beauty ki mugendeyo babanyirize ye Esther Beauty ki Beauty School asangibwa ku mabiriza akedi ye musawo olususu bakuuse full figure temwalabye ka video nga full figure anyiridde ne baba full figure wanyiridde for the first time nakazigo ne kajja baba naka mama flower Esther Beauty ki Esther nakukiriza full figure nafaanana Lwema bane makeup ayina amaanyi naye Esther Beauty School akubabirizi complex level 7 yakoze ku video temunabula banga full figure anyirira nga ina nakazigo mannyo kazi nenga abanne kopagalo eraze kati okwagala omwalo osooka kunabako makeup full figure yandaze eti abakazi mutukula bukuzi banange full figure yafaananye Lwema yenanga bwanekaaneka nyabo Bikira Maria nyabo yagezo okufulumayo ne mga full figure will you marry me bambi kyalabise bulungi kikazi kyattu kimama flower mama flower onjagaliza kyekirungi okay mama flower kyekwagalako ewabera akasente ompita nze nalabye abantu abalina omutima omulungi full figure oyo wano ku birthday ajenu muze full figure wampesa $5,000,000 sigo atwale wa mama fina nono omukyala akulira SFC ne bapayo $1,000,000 nga twakuba luseke nze full figure mule kyemwagala kanjagaliza akasente kwe kaba wampita ekyo kama mama flower kyenkwagala kebisigadde kale byonna tusobola okusigala nga twevuma naye nga akasente ko tukakola ki kaba nabanayuganda mune baagala nnyo ebyentalo tujja bibawa so Esther School of Beauty bambi yakoze ku full figure nange ne bankuuta akasusuloza mwandabye kasente ne keeyonga Juliana yabadde ki namulabye Juliana ng'abaana bamuyisaamu eggaali yabadde ki Juliana nali eni skin bamukuba obucupa
banango muze gw'okwekuba obucupa mugulekerawo nalabye abana bali yeninga bakuba abantu olwokuba alien skin obucupa. That's not good. Sagala violence kwa omukuba akubya akacupa mbwata afudde. I don't know whether it's true. Nenga abayimbi omuze gw'okwegulira abakubi b'obucupa abayimbi mwe ababagula nemwekuba obucupa kati alien skin ani ayizo mukuba obucupa luyali era waliyo abaguze muzogo mugukomye. Shall step in. We shall step in. Aleze ngamba we. Ainze Junior manyi bingi. We shall step in. Principal naye abadde awe Katonga nga adulwesinga bafirie dictator. Bobo Wine kankuleke. Principal kankuleke kankwesonyiwe. Nja kuvuma omwezi ogujja. Kera naye toyina kiddako. Mayo waliwo abantu b'Uganda nga obavumira bwerere. So principal mu ntalo zembaddemu tobaddemu. Era principal, I want to thank you. You haven't interfered anywhere. Bobo Wine. Poziko oli wankubira essimu nenjijjako nali busy. Nkubira ku MTN. Bobo Wine lero nkulese kwa mu ntalo zembaddemu tobaddemu. I haven't seen nope anywhere. Bachi mbanku vuma. Ndekera bana abengezigezi bano. Simanya MK project yaba abamu abagirimu abengezigezi. Bajja kuntegeera nzani. Kate bamanyi. Ate era ne bazanya MK project. Wamamu abatayina ngezigezi abankubidde. How is dad? Osegedde. Baji nyabe MK project munkubidde. Nejo n'omwami gwe nasaze era we MK. Nambuza Junior, how is dad? Nga dad's okay, will be fine. Feba plan the kid nanti otumanyi tetumala nnyo budde. Osegera nze ne plan the kid. Nangamba Junior nenga toyina mpisa nemga ayisizina. Nze era ongama sina mpisa oba tonfumye. That's the truth. Kati nyenda ziko power. Kati ye mpisa zinyambye eki. Nze Junior sina mpisa era sijja zifuna. Love me the way I am. Nakwaba hypocrites. Nkola mu kisakata kya mama n'abagereka. Okay, kati gwaine empisa nsingaki. Wano oba ine empisa ojja kufana ze empisa tezina school fees ze zisasula. Wana abana Uganda obesirikira, they take it as a weakness. If in Uganda, if you keep quiet, they think you are weak. Bavire yo. Nze muna sijja kweddako. Mbo Junior kaka nambadde ndagawa. Mboyise wo inokoma wawe wanteeka. Haze yonna ntuukayo. Nze sina wenkoma yonna ntuukayo. Ekyo kyoja ati kitegeere. Mboyo mwana tayina mpisa. Mama ange bwatu bwe yankuza. Nze mune empisa. Mbo empisa z'oyo mwana nsiiwuufu tezeesiiga bizigo. Empisa ezange tezeesiiga bizigo. Aye era tezijja zeesiiga. Ne kati I'm now a good boy. Baba hamu yambuuliridde. Era kati Junior ninnyako n'ogenda. That's how I respect my brother Ham. Yambuuliridde ne baba Yasin. I'm now good. Junior nafunye mukale kayisa akatonotono. Era kati ndi quiet. I'm humble. Era buli ayagala use this opportunity okunfuma. I'm giving you up to the end of the month. Buli owuli ati oyagala kuyisaamu Junior egaali. Kozesa guno omwezi. Kwa February awo nga atandika. Ne kati bambi ndi humble. Ayinze Junior ndi muwulize. I'm a good boy. Nanoonya wana abanda putinga mwabula. Nga buli mwaka omwana munesi najje mmutwala oyo. Sina mpisa. Ne kati after wama that talk manyi family Junior nze myaira nti eroti. Era nze baba Ham, I'm not going to disappoint you. Kati ndi ku script. Gola nagwe envumye. Banga I be humble. Ne, I'm really trying.
banende mugezako to be humble. You guys, you don't know how much it takes to be humble. Zinarisi chimanyi. Nesibye solo tape kumuma. Nza naguza solo tape. Bwonvu manga nesibe omumwa. Ewange nengula Piriton. Bwepuli yango njizizanga miranga nebaka. You guys, I'm really trying to be a good child. Bananga abana abalungi abali eyo mwekubireko mu ngala. Ffe tuli miguya mne, people just trying to bring us back. Okay, Kalenze, I grew up in a lot of love. Eh? You know this family where your mother and father love you so much. Eh? Okay, Kalenze, when nakula, like when you are loved. Eh? Kati, feva plan the kid between ages. Like, okay, our parents batuagala nnyo. Eh? Kati, mwaba mwembute babagala babakuba. Nze tebankubangako era munange. Era when I quarrel, it's a family emergency. Baby Jr. Okay, me my mom anjagala nnyo era every morning my mom ankubira. Hi morning Junior wasuzota era mga nti mami ensiriza nnumye angulira wakatimba akapya. Okay fe batukuza mne with a lot of love. Nedda siku ono ne kabazadde mwagala abana nga mukyali kozi kateri era agenda baba agalira. Manche abazadde cheche mtamanyi love your kid ngochali kunsi. Nobody will love your kid. Abana bo bawe buli kyoyagala obbawa. Olunaku lwova mu nsi eno abana bagenda bona. Nze ndabye wana abantu bangi balina sente naye we bafa baganda babwe be bazitwala. People had balina amataka. Their kids bali ku street suffering. Buli muntu andaba wano. Boy no mwana wo nga ayagala iPhone gimugulire. Some of your kids bagenzi obwo busajja sajja obwo bamanyira because they lack what you don't give them. And abana basigo okusafaringa their parents can afford. Oli eyo sibanya sulo omwana I hear this statement. Sulo omuggo mbusibanya oyo nono omwana teba kulimbanga. Ogunjula omwana sikumubonyabonya. Bwoba oli muzadde mukyala ngoli yagala abaana bo. Chosobola bawa. So that yechabo okera no offer. They'll be like, at least when mom was around, we used to get this. Inse no munange mbi. Abantu balina baba sikira baganda babwenete babagala. Balinze offer bakyuse byapa. And parents, please tell your kids what you own. Binebyo kuandika amalame ne mugakweka. No get an offer edame ne bali kyusa mbosaya aliwa mikwano jo. Tell your kids what you own. Oleme kufa abantu badde mu vulugu. People are hypocrites. Is a junior. Ekyabaddewo kyandaze eti abantu bangi nnyo beefula bakwano bange naye tebanjagala. Ate abantu abasinga tukolako obulabe be batuliraanyi. Nze taata wange yaŋŋambye ebintu ne ntulika nenkaaba baanamu. Naŋŋamba nga twetooloddwa abalabe. Nga omuntu ayogera na bukyayi. Really. Naye tulina kye wamukola. Kwaze Junior sibabanga koze sikola ko government nembabba. I don't have any criminal record. What I own I have hustled for it. Abana Uganda mukitegerete abantu bakera ne bakola. And when people are enjoying bye bakoledde tobateeka konti babbi okuba nafuya. Mwagala okutukakanya ku byaffe. Bokera ku macha n'okola. Nogule mmotoka givuge kubanga yiyo obobbyana kwa nebo otagivuga nebo otagigule era bajja kwogera kati vogera ddala bogule ennyumba gibalage ka era bajja kuluga abo be bantu baffe akuwanira wano nenge emabega akutte kiso nze nategeera ensi eno kya Junior nekolera byenjagala. Nje serious kuliputiza advice. I do what I want. Muna abantu batuwa amagezi nenga mu butuufu tayagaliza. So abaana bamwe mubagale nga mukyaliwo. Oyina obusobozi obugulira omwana w'emmotoka gimugulire. Bino byansi. Ekyokulya abazadde mulina sente nyingi ku account. Oyina sente billions of money. Your kids bali wano bali safaringa. Kati ezo ziterekeddani. Nota kwata kona seti gabati katwala abana bange mulungo bali ebyennyanja.
obaka kwata bale bage batwaleke kalangala muri mu ntalo zansi okera sibaja kubaya famo companies mu managing sizammwe let abantu tebakulimba nova kubana bo ogeze ku mulimo you don't even have time for your kids mukwano bajja kugoba boli tegerati company jobani jinga siyo no sango omuntu oyina baby ewaka omuleke dawo sigalo bawo sigalo ngali wasoro kwagalira omwana nga gwa muzala bawo sigalo bali mayumba balaba buzanyo bwa bukedde n'obudde obuwa omwana wa matata buyina era kati abantu bakola bakwata kamera ne baziteeka ewaka ennyumba agimonitalingira ku mulimu kwata kamera ziteeka ewaka bawo sigalo bakuba abaana hey. They don't have responsibility. So, ba mikwan, femnaye we grew up in total love. Eraze mamange, mugamba wa mamami, don't crucify yourself for that. Mupambo otwagala nnyo. Joni asibulwangako wembeera. By God's favor. Era nadde ngamba muyanga luta. Nze sikwa nkombo yaffe mbolone tubulu ekyokulya. Era katonda nga bwankumye era bwali nkuuma. Ebyo nali nina nabyo saabisuubira. Kagadi n'olwekyo bamwana ndamu. Mwe saitwani ezitagalira ku nsi nze munzijemu. Omuntu akogerako ng'akumanyi. Sina mbwe kyana tekina magezi sigayina era sina kyengeetaaza. Ndi kisiru nange nkimanyi. Kati sikimanye mbu ndi musiru. Naba na Uganda musesa. Mbwe kyana kisiru. Yes, I know it. I'm stupid. Ekyo tukireke kuba nkimanyi. Kwa naina amagezi tegayina kiganyamba. Nze banne naina amagezi naye teri kiganyamba. Yakati gwe bana amagezi go munnange. Abasiru baleke. Mubagazaaki. So mwe n'abanfuuyire mmindi. Nze Allah yanjagala era yansitula. Ate nze ndiko favor njagalwa. Nze nga munnwanisiza. Nusanga omuntu akutulidde obukokolo ba mikwano mujja kwogera. Hey. Kati enugu ebaluma. Bawulira bubi. Nze my dad yanjagala nnyo. My dad loves me. Gwaga mbu mulwadde love. Kunjagala. Gwaga mbu why is he sick? Tainza bera unga junior mnesiriwo. Gwa lwaki amanya ge gonna yagamba. Nze tamale Mirundi Joseph. Gonna nzaaga yina. Why? Total love. Nze the day was born. My dad yajja my mom. Okay. My dad told my mom. Kwa omusika tasobya. Ekyo mukimanyi. Those bagandas. You know nti abasika fete tusobya. So my dad told my mom that you know what? This boy is my hair. Ye musika wange. So they gave me all my father's names. Kati then my grandfather ngatana fa the late Yohana Mirundi. Then kakati then my mom told me that you know Junior, please be a good boy. You are the hair of your dad.